kizibu ddala okutegeera oba mukulu n'atutte. Tukakasa ayinza okuba tategedde kigenda mu maaso oba naye nga twesobodde bwantooga okulaba okutuuka ewoono tulabe. Simanyi kyoyinza kulowooza nga otuuse mu kitundu kino nda okulaba n'abanga akulaba n'ayisa engalo mu mutwe ng'alinga eyeewuunya gy'obeera nti enviiri zimuvudde ku maaso. Kudda emabega wano odduka azambwa todduke kitundu tokimanyi, toyina akumanyi, toyina gw'omanyi. It is in the middle of nowhere. Mission eri yakunoonya musajja ono kiggwa leero n'atunula nkaliriza. Ekyaddala kizibu okutegeera obanga atulabye naye nze mulabye n'agenda abanga abulirayo nange mpola bw'ayingira n'engoberera mabega wa kipipa kino ndabe okwetegereza kuye nga kwenkuba amaaso ku nsonda ey'ennyumba n'okulengera ebigere 2-3 alinga ayagala okujja. Era nga bw'otegedde wakakuŋŋaanyizibwa okuva ewala eyo bukunja mu kako era mu abakyawakana nti mugamba abasezi tebaliiyo. Baganda bange abasezi gye bali temuwakananga. Nze nali mpakana era mpakana nga nsobola n'okusiba ssente nga ngamba mutuufu teri basezi yadde naye muganda wange kyatuvako lumu twagenda mu kuziika. Bwe tugenda mu kuziika twagenda sayizi ye Bukunja mu Kyaggwe walaye wansi twagenda kuziikirako mu mukwano gwaffe era nze nalina muganda wange muto nengera bw'omanyi ebyabato tutuuka bulungi twagenda tusuleyo tuziike enkeera then tukomewo olunaku lulala. Naye kati ku lunaku lwe tugenda twagenda ne mukwano gwange oyo ne muganda wange omuto era nze kennyini nga nze mbavuga batwala. Bwe tutuukayo ne tutuuka bulungi nnyo. So kakati ekiro ky'olunaku lwe tutuuse nze ne muto wange ne tugamba tugendeko mu katawuni tuguleeku bintu. Tutuuka bulungi mu katawuni. By then zalinga ssaawa 5 nga zigenda mu 6. Tutuuka mu katawuni tugula ebintu. Kati wano mukudda nga tuva mu kugula ebintu ebyo accidentally emotoka n'ezikira. Omanyi okubanga emotoka ezikidde newebuuza kiki ekizikizza emmotoka. Nengamba kiki ekiganye nendowooza nti oba mafuta naye nga mukuva e Kampala nali nywedde amafuta nga gawera bulungi nnyo era nga nsuubirira ddala tekisoboka kubanga amafuta ge gaweddemu. Naye nendowooza anyway oba bikondo bya gundi bwe bivaavaako nga bwe nagenda nammwe abamanya balina emmotoka mbubimanyi ebikondo nengenda nkebere ku mufuluma bweyo zigulawo muto wange olwomulese mu mmotoka nkebere ebikondo. Muganda wange ngenda okuwulira empewo ey'amaanyi empewo ng'ejjira ddala banaye natya asinza atiira obwerere natya nengamba leero banaye nfudde. Naye nze saakitwala nga kikulu nenzigula boneti bulungi nnyo nkebere ku bikondo ngenda otuuka ku bikondo nga ndaba ebikondo biri okay nga tekuliko wadde naye nga mwezira okukubamu ekisinzo tekisobola wadde okukuba. Bwaba wakayita eddakiika nga 5 ngenda okuwulira ekisalo emisinde baganda bange nensooka zira mu mmotoka mangu nensooka ntuulawo nensooka ngaawo nikiki Mukama Katonda era ntuusizaako kinenzira mu ssala za Mukama Katonda nyamba naye nga nkugamba omusajja yampitako emisinde awo nakakasiza nti mu nsi mulimu abasiizi. Tumaliriza olwo wayitawo eddakiika addamu ayitawo emisinde olwo ava sayidi eri gye yagenza adda ku sayidi endala nenkakasa atandika okukuba mu ngalo muganda wange ngandaba muliro banange natya nengamba oba leero Mukama Katonda nkoze ntya netutuulaawo ne muto wange naye atandise okutya nga bwomanyi ebyabato yatandikiddewo okukaaba muganda wange kakkana omusajja netukakkana tuba tukyali awo omusajja n'addamu n'atuyitako omulundi ogwokusatawo nenkakasa nti kati tuliiriddwa era nga bulijjo nga mpulira emboozi zeeyo naye nga nsooka naye mukwano gwange oyo yazingambanga nnyo emboozi zeeyo
nti mbutuufu abantu beeri balya naye nalinga mpakana naye kiringa oba nange ekyajja okunkakasa kuba omusajja yapitako emirundi n'emirundi ndowooza nga alinga nkakasa natukanikira nendowooza nti oba mukwano gwange yali okunkakasa oba nti ye musezi yankakasa okitegeera naye nga mutuufu omusajja yali musezi nga owa ddala kubanze mukwano gwange yangamba ngeni waffe wali ngamba waayo ebiboozi sirabanga ku musezi era siraba ku muntu ali abantu naye baganda bange nkugambye omusajja waba wakayitawo eddakiika ndowooza omusajja ndowooza oba tumusanga mu prosesi yakulya bantu be ndowooza nga ava kuziikula muntu we omusajja mu prosesi eyo ndowooza ate omuntu yali tannaba kulwa nnyo mu ntaana era tuba twakamalayo eddakiika ntonoyo ntusooka tuli ate ekifundu ndowooza nga ava ndowooza namukuziikula muntu we ava kuziikula nnyama ye baganda bange omusajja olwamala okutuyitako nga sitiru emmotoka ekyagaanya okwaka era mbaga twamala essaawa nga namba netutuula nga tuli kugezaako ku mmotoka okwaka nga emmotoka ekyagaanya essaawa namba neyitawo ziba zigenda tukuba by that time zalinga ssaawa nga zigenza olwo mu ssaawa 5 tugenda mu ssaawa 6-7 emmotoka asimbula ssaawa 6:00 olwo emmotoka eddamu okuba nga ekwata omuliro naye ngaera ogikumeegaana neddamu mpaka bwemala nekwata omuliro olwo bwekwata omuliro tuvuga speed netutuuka wali bwe twali tulina okutuuka natuuka nga nzenna ndi mukutya era mukutya ennyo nembaako omuntu gwe nayita ambuulire anyinyula kiki ddala kyembadde ensanze eri era mukutuukayo oli yaŋŋamba nti mutabani ekituufu kiri nti oyo musezi gwe musanze kuno ku katundu tumumanyi era mubonye buwonyi okubanga muliibwa kubanga ndowooza ye ngajje abadde ava ku nnyama abadde ava kunona nnyama naye mbusinga mumusanze abadde tannaba kunona nnyama gyebajja abadde ava mube yandiridde era okuva olwo nekakasa ti mu byalo mulimu abasezi abaddala va mu biri eri ebibuuzi abantu banyumya naye nze nakakasa nti mulimu abasezi kubanga olaba omusajja bamala okunnyonnyola naŋŋamba nti omusajja bamumanyi era nga nerinnya bamwogera bulungi nti oyo mwami gundi naawe owawali yabadde agezaako yabadde ayagala okulya ku kanyama era abadde ava kujjayo muntu we ate kati nemubuuza nti alya mufu aludde naŋŋamba nti ate oli mukunnyonnyola naŋŋamba nti n'omufu bwabadde ava okunona badde bakamuziika ennaku ntono nnyo emabega awo nakakasiza nti butuufu mu nsi abantu balira ddala abantu emutali kusaaga era baganda bange mwenneyo gye muli mumanye nti obusezi gye buli abantu bali abantu bakulirira ddala ng'olaba era twawona bwonyinze ne muto wange kubanga tuliba olunaku kakati tuba ku lunaku olwo tumaze okujja ndi n'omusajja mubuuza omusajja mba mubuuza ekyasinga ate okuneewunyisa ndaba nga mukwano gwange oli ate atutunulira nnyo ate nga mukujja wali nali simulaba kuba nze najja nensooka ngezaako okumunoonyanoonya nali simulabawo naye ndowooza nti oba oluusi oba bali munda ne oba ku mulambo gwange oba nga ki naye kakati mba nkyanyumya naye ekyasinga okumuneewunyisako ate najja nampita naŋŋamba nsooka ojje ngenda we yali naŋŋamba nti omusajja gwonyumya naye omumanyi konza omusajja gwonyumya naye simumanyi naye nyina ensonga zembadde mubuuzaako nyina ekintu seke mu kkuba eyo kyembadde njagala okusooka okumanya ambuulira nnyinnyonnyola oba kiki oba kituufu ekintuuseeko oba kyekyo omusajja nga mubuuza omusajja bwe mubuuza omusajja ŋŋamba nga mba nkyabuuza omusajja omulaike nga munnyonnyola ono mukwano gwange kakati mukwano gwange naŋŋamba omanyi omusajja gwoyogera naye konza omusajja gwenjogera naye simukola ki simumanyi nange musinkanye wano naŋŋamba omusajja gwobuuza oyo mwennyini ye musezi abadde akugoba kintu ekyo kyaneewuunyisa nnyo era ne mukwano gwange nemuta naye ntandika okwebuuza kati ku bombi ani mutuufu mukwano gwange aŋŋamba oba ono kubanga oli nze mukubala kale nasigala wakati awo nga neewuunya kubanga oli naye mukugenda
yali yamala essaawa nga nnamba nga ffe tetunnasimbulayo kuva eri wetwali tusiranidde ngamba oba ye musezi ono yakomyewo oba mukwano gwange ye musezi nga nange ndi awo neebuuza kiki ekiri wakati awo kubanga sitegedde mukwano gwange ngamba nti atone musezi ate nze omusezi namulesa agenze muganda wange nentuuka nenzirawo ndandikolowooza ekituufu kiri nti kumukola olunaku seebaka obanga yateeka omutwe ku ttaka n'owulira ebikoona obanga ateeka omutwe ku ttaka n'owulira ebigulumba katana owulira abasalasala owulira ddeena nga nawe mwenyininyini muli ogugumuka bugumusoka kiki ekituuseewo nga nawe mutuufu olabira ddala abantu bonna boolimu bonna basezi ono atambula dde atagala ddeeri ono yeefudde omutamiivu ono akola bwati ono ajja agwiragwira ono mutuufu ekiro kyonna nze nkugamba n'omulambo gwennyininyini nange natuuka nentiira ku mulambo ate kati bano bagulongatanidde ku ffe olwate olwo omulambo oguli mu ddiro ogutawulira oba ogutategeera nkakasa nti butuufu abasizi gye bali katikati nange kuola olunaku era mukuwuliza eyo puroguramu nenjiza emabega nenzuka nenga haji mubutuufu yakyogerako era kubukedde baali bakyogeddeko ekyabo abasizi nange kwekujwa ngamba abasizi mutuufu gye bali era baliira ddala abantu babaliira ddala era awo nze mukusalawo kwange era bwe tumala okuziika ku olwo tuba mukuziika ne mukuziika kwennyininyini ng'olabira ddala abantu abasinga tebateeredde bonna balinga abaagala okulya obuli obw'omulambo nga mutuufu buli gwotunulira bwotolaba yeekomba ayagala kulya buli gwotunulira bwotolaba nga mubutuufu nensooka ntula ne ŋŋamba era okuva olwo nze nasalawo ne bwoba mulimu ebyalo ebimu era nze olunyeppula nti ewaliyo abasizi mulimu ebyalo ebimu nga ne bwe mba nfunye mukazi naŋŋamba nti ava wetukoma ne bwoba mukwano gwange nnyongo oli mukwano gwange otya noŋŋamba nti tugende ebukunja sima tugende egundi nga nakiwulirako nti ewamu waliyo abasizi nga katonda mugulu sobola kulinnya wamu ne bwoba ng'okola otya ne bwoba ng'okola otya ne bwoba ng'okola otya kubanga nze n'obudde bw'emisana natuuka okutiira ddala n'otuuka okusimbula emmotoka okuvayo naye ng'owulira otiira ddala ate munnange n'ebyembi era ne mukwano gwange ayinza okuba nga lunaku lwe twasimbayo naye okumanya kubanga yantiisiza ddala saddamu kunyumya naye namutiira ddala nga ndabira ddala ye musezi nzeyi njebale sebo kale kati ensigo zatuuka eno eza nadizi kati gavumenti ogigamba ki gavumenti andituyambye naffe ngaaba netusobola okwekulaakulanya abekyalo naye nofunayo kasente mu nsawo kati muzeeyige kuno omazeeko bbanga ki kuno nduddeko myaka ng'emeka ekyamazima kuno kwenzaaliddwa kati embeera y'ekitundu kino eri etya muzeeyi ng'ebyenkulaakulana ndaba eno ewamu wakalu amazzi gabatuukako gatya ng'enkuba tezze ng'enkuba tetonye amazzi go waliwo omuzeeyi omulala ayita wano kubataka b'ekyalo wangi abamu kubataka b'ekyalo abo oyo omu ku bataka b'ekyalo ekyalo nga kiriko yessebo abataka mbalabye kati mbadde ngamba nti nno ekyalo kigamba ki kyalo kiri awo tulwawo okufuna kasente anti olaba naawe eno wakalu senga gavumenti etuyambako tufuna ng'ensigo ng'ezo z'ogamba yinza okuba obulungi nze wegaye kuno ku kyalo omazeeko ebbanga ddene eno batugamba nti nno eriyo abataka bangi ku kyalo kino mukola mirimu ki muzeeyi kuba kati ffe ng'abakungu ba gavumenti tuba tulina okumanya emirimu egikolebwa ne tulaba gavumenti ebayambye etya mirimu ki gye mukolamu emirimu era mu kyalo gibeera gyakulima naye singa tufuna ensigo tuyinza okuba obulungi
tusaba gavumenti ekirowoozeeko. Muzeeyi naye Jambiya yo ng'okyagirabawo. kati emirimu ogambye giba gya kulima okusinga. Batugamba nti eno abantu beeno ng'oggyeko ekyokulima Mukyaggu eno nti nno mulima ki? Mulima ki ennyindo? Andibadde kasooli nga tufunye ensigo. Nze yobeerawo naani wano waka? Wano ndiwo nzekka. Tolinaawo baana? Abaana beetambulira ddala. Ate omukyala? Mukyala munnange, mukyala yanfaako. Gwe kuno kw'okulidde kw'ozaaliddwa? Kati omukyala bwe yakufaako n'abaana tebaliiwo mu nju obeeramu bw'omu? Mbeerawo nzekka. Abaana bali mu kibuga beetambulira ddala. Kati mu kiyungu kyo muno mulimu gwe weefumbira muzeeyi? Neefumbira. Jambiya era eri wano. Kati okisinga kulya mmere ki muzeeyi? Sirabawo matooke, nnengera wali kkedo, nnengera akaso waggulu. Mmere ki gy'osinga okulya? Emmere ngirya kitono. Omuntu omulamu ayinza obutalya? Enva zange nze ntera okukozesa. Olina enva zo? Nze ntera okukozesa. Nva ki muzeeyi? Onozisobola? Nze ndi musiraamu, waliwo zisisobola muzeeyi. Waliwo zemba sisobola. Bannange eri kkubo liragawo muzeeyi ate? Ekkubo eryo liyitamu ne lyambuka engulu. Muzeeyi tolya nnyo mmere osinga kulya nva? Nva ki? Enva zo oba tezikutiise? Simanyi muzeeyi. Nawe kennyini nsobola okulya. Angi? Nawe kennyini nsobola okulya. Olya nva zitya? Anti ngambye nawe kennyini nsobola okulya. Awo oba totegedde? Muzeeyi olya abantu? Mbaliira ddala. Mbaliira ddala. Totya na kukyogerako? Zinva zange kati ntyemba nkityako ki? Omuntu n'omulya muzeeyi? Nagambye dda naawe kennyini nsobola okulya. Mu mimwanyi mwanyi waliyo omuti gwa ffene. Ffene alabika agwa n'avundira awo, ewuwe walabika ng'ewatabeera bantu okuggyako ye n'ewala ebukunja Mukyaggu. Ebbaati lye likola ng'eddirisa. Kagala kugenda.